Oyo musajja mubi is wicked. Muvundu mubi. Oyo musajja mubi. Katonda asobola okubikulira omuntu n'amukuteeraawo. Oyo musajja mubi. Temukimanyi na kimanya mmwe. Is a very wicked man. Oyo musajja mubi. Temukidda namukyogerako. Nkugambye nakugamba nti Kyagulanyi because he is a leader. Waddembo kihandolinga nga bwakola ki? Nga bwayagadde. Bwayagadde. Namuwa ekigambo Katonda kyaŋŋambye. Period. Namuwa ekigambo Katonda kyaŋŋambye. Period. Waddemo muhandolinga nga bwayagala. Tunuulira ebintu ebihappenings Kabaka wa Buganda. Tunuulira ebintu ebihappenings Kabaka wa Buganda. Oyo musajja mubi. Evil man. Mubi nnyo. Naye abantu bali mu ggwanga bakaaba. Abantu bali mu ggwanga omusaayi guyiika. Munze gundi utaddeko galubindi osiba amataayi ovaayo n'oyogera bino n'oyogera neweefuula omuntu omwogezi omulungi naye nga munda mu ggwe oli muvundu onoonya bibyo. Amataka g'abantu gababbibwako. Abantu battibwa, abantu basibibwa era bagenda kwerwanyisa. Jeno Kayendo Tafiire mulabe eri Mwami Museveni. Kubanga system agimanyi. Nibye bakola abimanyi. N'amaanyi gabwe gali amanyiwo. Era bw'owulira ebigambo bye byayogera abaga alinganga abagamba bano babatiisatiisa butiisatiisa tebalina kye bali. Oh. Yes. Kyekigambo kyayogera. Ge makulu agali mu ekyo. Ekyokusatu abalaga obusobozi bwammwe ng'abantu b'omu Buganda. N'amaanyi gammwe kyabagamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu, kola ku abo abaagala okugenda ebweru, omuntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Tukwaniriza nnyo, weebale kutulaba. Nze Geoffrey Mayanja, ndi wano ne Musumba Mugerwa. Geoffrey Mugerwa tuzze tuwayeemuko ku mboozi kwebyo ebigenda mu maaso. Ssebo Musumba, abantu bakwebaza ku lw'okuvaayo n'oteekawo eddoboozi. Buli tubeera wano bakwebaza ku lw'okubeera nti ojja oba oli awo n'otunuulira ebyo ng'abo oba oluŋŋamiziddwa n'ojja ate n'obaako eddoboozi ly'oteeka kubanga abantu bangi nnyo baluŋŋamizibwa naye ate ne basirika busirisi n'ebyo baluŋŋamiziddwa ne batassaawo ddoboozi oba nakulaga ki ekiriwo oba ekinaabaawo n'embeera yonna nga bw'etambula. Ssebo abantu bakwebaza nnyo ssebo. Mukama mulungi. Mukama mulungi. Sooka kwa byonna twagala okwebaza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde. Ate era twebaze Katonda ku lwa pulezidenti w'eggwanga linaddako Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti addako after Mwami Museveni. Ekintu ekyo omuntu yenna ne bw'anaaba agenze mu nnyanja wansi abo bonna abantu be mulaba abalwanira ku luuyi lwa Mwami Museveni tebalwana kuba bamwagala, balwana kuba balya. Tebateekawo mbeera na kulwanagana kwonna nti olw'okuba bamwagala wabula byakulya balya. Bwe buzibu era abantu baffe singa bakimanyi bandibadde basitukira wamu. Naye Katonda tasobola kuyita n'akuwa ddimu ate n'akwabulira. Ekyo nakyo tulina okukitegeera. Kyovudde olaba nti nze seegayirira mulembe gwange mbawa buwi kiragiro nga Katonda bwe yaŋŋamba. Bonna balina okusitukira wamu. Bonna balina okusitukira wamu. Bonna balina okusitukira wamu. Ensonga eri nti
omuntu omutuufu alina otukulembera nga ye pulezidenti w'eggwanga lino ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'abamwete kati nno ne kino kankimaking clear. N'abamwetoolodde nno sibakkiririzaamu. Abamwetoolodde babeera nabo bakulembera nabo ekibiina kya NUP. Ababaka n'abakulembeze bonna tobakkiririzaamu. Omanyi lwaki? Katonda tabaŋŋambanga. Kati omuntu aleme kutuula eyo mu ntebe ye. Omanyi balina engeri gye bassa omutindo gw'okkubaganya ebirowoozo. Gamba ne bagamba nti maybe omusumba oyo awagira NUP. Olwo oba ossizza omutindo gw'okkubaganya ebirowoozo. Oba ossizza omutindo gw'obunnabbi. Oba ossizza omutindo gw'ekyo Katonda ky'aŋŋambye. Katonda taŋŋambangako nti NUP. Onfunye bulungi? Ekyo mukulu Geoffrey njagadde okitegeera. Katonda taŋŋambangako nti ki? NUP. Yakugamba ki? Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ng'omuntu. Kyotegeeraganya. Kakati ye yayina okulonda abantu bagenda okukolagana nabo. Gamba Katonda bwe yali asindika omulokozi waffe Yesu Kristo, yamusindika nga ye. Naye Yesu bwe yatuuka ku nsi kuno, wamulaba enkola ze nti n'agenda ku nnyanja n'abaako bajjayo. N'agenda mu revenue y'omubiro ebyo n'ajjayo bajjayo abasolooza b'emisolo. Mwana wange ne mu badokita n'ajjayo ki? Abaayo. Bonna n'abajja n'abateeka ku boodi ye ne bafuuka abayigirizwa oba ba disciples 10 na bameka? 12. Gwe bagambye nti Yesu yajja ne ba disciples be. Yajja yekka. Era ne mu lubuto yazaalibwa atya? Yekka. Naye omulimu gw'okulonda abo bagenda okukola nabo omulemo gwali gugwe. Era mu kulonda abe 12 be yalonda, mwana wange yalonderamu ne yamutunda. Yuda Iscariot. Kyovudde olaba abantu baffe balina okukuba tooki mu abo abakolagana nani? Ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes. Mitembo. Kyovudde olaba nti ekintu ekyo nkibagamba wayi njogera ekyo Katonda ky'aŋŋambye. Ne bw'onooyogera ki? Ekyo kye kituufu. Pulezidenti addako ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era nsabye Katonda ayongere omukuuma. Ebyabaddewo wabirabye jjo mu campaign yakubye bwe babadde ng'ojja ku bino kubanga n'okutambula okutuuka ku kifo yadagenda okupira campaign. Lwabadde lutalo. Naye we yabadde wennyini ku kifo wennyini okuba mutiya gaasi n'ebirala byonna ebyabaddewo. Wabirabye olunaku olwajjo. Kyekiri kye nagamba emabega eri nti bantu bangi bali mu bifo naye tebategeera. That's why nti nze nakugamba nti nze sikyabawa advice. Twewuunya omulembe ogulimu be tuyita abaasoma. Bo balowooza nti okusoma kwe kutegeera. Okutegeera kirala n'okusoma kirala. Byanjawulo. Otunuulira omwogezi wa poliisi n'ogamba omusajja ono ali mu senses ze. Omusajja ono ayina omukyala ewaka. Omusajja ono ayina abaana. Okimanyi nti ebigambo by'oyogera bikiikirira famire yo. Tebikiikirira ofiisi yokka. Tebikiikirira institution yokka gy'olimu. Bikiikirira ne famire yo. Eyo gye wawasa omukyala bwe bakutunuulira bw'oti ng'otudde ku seeti ovaamu ebigambo bwe bityo, bakuteeka ku minzaani ekipimo ky'okutegeera kwo. Abaana b'ebigambo bye mwogera muba mubiwandiise mu byafaayo by'abaana bammwe. N'ebikolwa byammwe muba mubiwandiise mu byafaayo by'abaana bammwe. Yes. Kati gwe tunuulira ebikolwa bya poliisi bya kitemu. Teriwo di poliisi ekuuma abantu n'ebintu byabwe. Poliisi ekola ebikolwa eby'obutemu. Yes. Kati no weebuuza
ani abaduumira? Eyo poliisi. Kyovudola nti nze nakugamba onsaba Katonda buli aduumira ebintu byonna ebinyigiriza abantu ba wansi, abantu ba Katonda. Nasaba Katonda era nakati nsaba Katonda that they may fail or they may fall and die. Period. Kubanga mwe temujja kuttanga abantu. Muddeyo mu maka gammwe babatendereze. Temujjanga kutta abantu. Muddeyo babawe ennyota. Aha. Muli ku bantu mutta, muli ku bantu muyiwa omusaayi, kubanga abantu bafa. Tunuulira ekyali ekawempe, abantu ne bayiika mu kinnya nga balinganga abayiwayo emirambo. Abantu abo abamenyeka, tetumanyi oba waliwo n'abaafa. Abantu abo bavunaanyizibwa kwani? Abantu mubalike batambule, abantu mubalike bagende bakube kampeyinizi zaabwe. Ebikolwa bya poliisi bye bireese ekyo. Ebikolwa bya poliisi bikolwa bya kitemu, bikolwa bya kitujju. Bikolwa bya kitemu ate bikolwa bya kitujju. Toyinza kuddira abantu bali kulaale n'obakuba mu tiya gaasi. Waaki? Yes. So ekyo kyenyinza kyogerako. Embeera eno nga bweri essaawa zino kubanga tulaba kampeyini zikyagenda mu maaso era nga olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu Jinja City. Situmanyi mbeera ki bwegenda kubeera bwetukoledde emboozi eno kubanga nsembye okulaba nga bali mu kweteekateeka nga basimbudde, badde bamaliriza essala nga basimbudde okwolekera nga bwe bagenda okutambula olunaku olwaleero mu Jinja City era gye yasuze sayidi eyo. Olowooza eno embeera egenda kuggwa etya naddala singa enasigala ng'etambula bweti nga bwetambula? Ekyendowooza nno kye kino, poliisi mugenda kukozesa amaanyi mangi. Amagye nago bajja byetabamu. Naye mbabuulira nga Katonda ye mujulizi, oyo musajja temujja muwangula. Bayibuli etugamba nti ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi eno. Mmwe mwenna abaduumira poliisi, mmwe mwenna abaduumira amagye, ne bwe munaakola mutya, ne bwe munaakola mutya, ne bwe munaakola mutya, mugenda kugwa ate era muffe. Ekyokubiri, omuntu yenna abawa ebiragiro mugenda kugwa naye. Ekyokusatu, Kyagulanyi ajja bawangula. Kyagulanyi si muntu buntu, omuntu ng'owa bulijjo. Wabula Kyagulanyi, kati ne kino kankibagambe, Kyagulanyi abakuba eno mu kkanisa nandimuyise nti Kyagulanyi mafuta. Mafuta Ekikoligo ekibadde kiteereddwa ku generation yaffe, Katonda ow'amaanyi agenda kikutula. Babadde baagala tufuula abasilaves baabwe. Mwami Museveni abadde ayagala tufuula slaves nga bwe yakola bakitaffe. Kati abadde ayagala kwata omulembe gwaffe tubeere baslaves b'abaana be ne bazzukulu be. Tutegeeraganye ekitagenda kusoboka. Ekyo ekikoligo Katonda akikutula. Tetugenda kubeera baslaves, tekigenda kubaawo, tekijja kusoboka. Wabula bagenda kwavestinga oba kukungula ebyo bye bazze nga bakola mu ggwanga lino. Omusajja omu bamuyita Duncan Williams, Archbishop ali Ghana. Baamubuuza ekibuuzo nti kiki ekisinze okunyigiriza mu bulamu ng'oweereza Katonda? Duncan Williams yaddamu bw'ati, n'agamba nti making a nobody somebody. Ate that nobody after becoming somebody n'alowooza you are nobody. Ekitegedde? Yes. Kakati okuviira ddala ku mwami Museveni
ne banne balina enzikiriza y'emu. Eggwanga lino lyabakola eza abaaliwo baamukola. Tutegeraganye Katonda yakozesa abakulembeze abaliwo ne bamukola. Naye emabegakaawo yafulumya statement nga njira n'agamba nti nze tewaliwo yali annyambi. N'agamba nti niwo bwe mwankole toli n'omu yamuyamba nga gye yava. Eyo life. Omanyi kye yali ategeeza? Katonda tamuyambangako. Kye yali ategeeza ye revelation eri mu statements zaakola. Ndi Katonda tamuyambangako kyekyo. Kati eggwanga lino bwe bulyaza amaanyi, kwe kutulugunya okwo, kwe kusibwa okwo, kwe kutta okwo, gwe musaayi ogwo oguyiika olw'omukulembeze bw'atyo. Omukulembeze yenna atatya Katonda mukimanye nga mukitegeerenga talibeera mukulembeze mulungi. Yes. Okay, kale kakati NTV yavuddeyo netegeeza nti etegese okubaganya ebirowoozo oba tukiyite presidential debate era nga eno yakubeerawo ennaku z'omwezi 30 lwe lwa kwosenkya kubanga leero tukoledde emboozi eno olunaku lwa 5 nkya lwa 6 Robert Kyagulanyi Ssentamu president agenda kubeera Masaka eyo kati bw'anaavaayo ku lunaku olwa Sunday ajje abeere mu presidential debate eyo. Naye nga abakulembeze bonna 8 nga ne Museveni kwali babadde basuubirwa okubeerayo bonna. Naye ate amawulire gazze oba NRM baavuddeyo ne bagamba nti Museveni mbali bize nnyo tajja kusobola kubeerawo nga NTV bwe yasoose okutegeeza era bo ne bagamba nti tajja kusobola kubeerawo olw'okuba nti ajja kubeera bize wano na wali. Presidential debate eno eyinza okubeeramu n'omugaso kubanga Museveni yagambye nti afa tujja kugibeeramu tuli bize nnyo. Omuntu babanga balabye nti tejja kubaamu mugaso kubanga tulabyeko ebiseera bingi nnyo nga Museveni nga anaka no campaign nate n'owulira nti ate yagenze kuwalirimba Katuliki badde banakye batongoza n'agendawokko n'amala ne yeeyongerayo yakyamyeko wano mu bavubuka n'amala ne yeeyongerayo ate no yagiganye. Anti gusobola okuba omwaganya Katonda okwongera mu bikkula n'omuswaza era mutuufu obutajja. Ekyokubiri generation yaffe takyasobola gyogereramu. Takyasobola kwogera mu generation eno. Takyasobola. Nze nabagamba kya buswavu. Omanyi abantu baffe tebabateekateeka kukubaganya birowoozo. Okukubaganya ebirowoozo si kibi. Kati no leka nkulage mbalage ne kino. Bayibuli eyo erimu ba disciples 12. Naye kimanyi nti buli omu yawandiika kike nga awandiika Bayibuli. Buli omu bonna Bayibuli eno yawandiikibwa abantu Katonda be yayiwako omwoyo we. Naye buli omu bwe yajja yawandiika kike. Tutegeraganye. Kitegeeza birowoozo oba ndaba ya bintu. Tewaliwo nsonga lwaki Geoffrey ottibwa olw'ekirowoozo kyo. Ate ki gwe mbuulirayo ki? Abo bonna abali mu gavumenti nga sinagenda ku kibuuzo kyo kiri abali mu gavumenti buli omu abamu balina abakyala ewaka abalala balina abaami ewaka. Omubuuza mu basajja bonna be walaba singa omubuuza ekibuuzo lwaki walondawo oyo. Ekyo kirowoozo ki? Omusajja gwe yali ayagala y'oyo yalimu ekirowoozo kye. Tutegeraganye. Tewaliwo nsonga ate lwaki bali abalala bonna obatta kubanga tubalonzeewo. Gwe londawo owwo genda naye mukole ebyammwe. Now Robert Kyagulanyi kyamagezi nnyo ajja ayogera eri omulembe gwe. Yes. Kubanga ye mukulembeze. Ye mukulembeze. Ne bwe muneefumita mu ttaka ne bwe munaakola mutya Robert Kyagulanyi. Era abantu ndowooza beebuuza nti nze obukakafu bwo mbujjira ddala ku Namulondo ya Katonda. Yes. Era ndi mumativu nnyo 10 ku 10. Kyagulanyi president. Therefore agende ku NTV ayogere eri eggwanga. Ayogere eri eggwanga.
mwami Museveni ate naye kamubulire mazima mutuufu nnyo obutogera eri ggwanga kubanga ebirowoozo byaffe endowooza zaffe obwongo bwaffe emitima gyaffe takyasobola kubaako kyatugamba tekiriiwo tekyali promisi yonna tekiriiwo tekyali ssuubi lyonna mu ye teririiwo omuntu bw'amala okwogera mu maaso ga Katonda kuba ye yabyeyogerera n'agamba nti nze neerwanirira siri saavanti wammwe nkolerera baana bange n'abazzukulu bange kakati ekituufu kiri nti ajja kwogera eri ani ng'omwaganyo ogweyogerako nga ye n'ogwogera eri abaana be ne bazzukulu be aguyina mu maka ge kale ate mwe mumulemerako nti ajja ayogere gye muli nga baani mutuufu 100 ku 100 era nze mu ekyo mmuwagira obutajja ku NTV kubaganya birowoozo 100 ku 100 muwagira kubanga nze omu kubasasobola mulaba weewaawo muwuliriza toyagala kuwuliriza birowoozo bye age mazima era eggwanga lino yeetaaga abantu boogera mazima wabula ndi wa ddembe era njagala owuliza Kyagulanyi ayogera ki one lwaki njagala omuwuliriza Katonda yaŋŋamba pulezidenti addako ekyo kimu ekyokubiri same age bracket tutegeraganye aweza emyaka 43 mu gwokubiri mu gwokusatu mpeza emyaka 44 mu gw'ekumi mwaka gwe gumu tutegeraganye byendowooza abirowooza yes nolwekyo njagala okuyita omulembe gwange gwonna mutuule muwulirize omusajja oyo bw'oba omanyi wazaalibwa okuva mu 8 muwulirize omusajja oyo bw'oba omanyi ti wazaalibwa okuva mu 8 mugoberere omusajja oyo bw'oba omanyi wazaalibwa okuva mu 8 mulonde omusajja oyo ekyokubiri kino nga sinnakyerabira Katonda yaŋŋamba njogere ekintu kino eri ba professionals mwenna ba professionals mwenna abakola ku zi radio abakola ku zi TV abakola mu bitongole simanyi bannasoma Yesu bwe yajja ku nsi kino kya Bayibuli Yesu bwe yajja ku nsi yeetaaga abantu bano wammanga yanoonya abawooza b'omusolo be Bayuda yanoonya abawooza b'omusolo n'anoonya abasawo badokita oba ba Matthew n'abaleeta Bayibuli ekugamba nti n'agenda n'anoonya ne ba Peter bakiikirira abakozi ba bizinensi kubanga Peter yali ku nnyanja ng'avuba ne banne tutegeraganye abo bakozi baki ba bizinensi Yesu bonna n'abajjayo n'abaleeta bwe yabaleeta n'atandika bayigiriza okuweereza abantu tutegeraganye mwe mwenna abali mu bizinensi mwe mwenna ba professional muveeyo mwenyigire mu kutereeza eggwanga lino oli musawo vaayo oli musomesa vaayo oli mu institution yonna revenue vaayo oli mu business sector vaayo oweereza abantu muveeyo tuweereza abantu kino tekikwata ku bareverandi bokka tekikwata ku bafaaza bokka tekikwata ku basheeki bokka tekikwata ku bapasita bokka muveeyo tugende tuweereza abantu ba Katonda nalabyeko omusisita kulala y'olunaku olwajjo yazze ku katuuti Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde n'amukwasa omusaalaba n'amuwa n'essaala ekyo kyekituufu ekyokukola era muwagira 100 ku 100 ekyo kyekituufu ekyokukola ekyo ekituufu ekyokukola baveeyo tuweereze abantu ba Katonda abo bonna abali mu z'ofiisi abaganya oweereza abantu ba Katonda bagenda zivaamu
katonda yabawanduukuludde dda era essaala zaffe ziri nti katonda abasiguukulule baveemu. Yes. Mbadde nsaba okuzzeeko emabega katono nina kantu kenzijukidde kali koyogeddeko nti abantu bano bonna beetoolodde President Robert Kyagulanyi Ssentamu wakoze statement egamba nti tobategeera oba tobakkiririzaamu byombi tobategeera tobakkiririzaamu. Kino kisobola okuba nga kyekirabikiramu gy'atambulira kubanga tulaba nnyo nti embeera yonna ebyebaddewo oba poliisi ebayimiriza ogenda okulaba nga yekka yali mu kamera yagezaako okuwanyisiganya nabyo ebigambo kyokka nga ate n'abakulembeze abalala oluvannyuma tubalaba nti nabo yadde yatambudde nabo naye ate waneeno mu kutaasa embeera ne mu kutereeza embeera bo tebanebo balabikira naye nga ate n'okuba ti nabo bakulembeze era abatambula naye. Kino kisobola okuba nga kirabikira mu ekyo kyogezezaako okwogerako emabega wali birabyeko nze kimu kyemmanyi omanyi katonda w'amagezi n'okumanya n'okutegeera. Njagala nnyo okukola statements zange nga ndi accountable ku zo ng'ate katonda musabye ampa amagezi. Kambagambe kino ekintu Yuda Iskarioti eyalyamu Yesu olukwe tutegeraganye yalyanga naye ku mmeeza naye mbalayirira nga katonda yantuma mu mulembe gwange nga yaŋŋamba nsabire omusajja ayitibwa Kyagulanyi ne bw'oba wasomera wa nti oli mukesi wa kabi oli mukesi wa maanyi tosobola kubuuka kaguwa ka katonda. Omuntu yenna eyeetantala okulya olukwe mu Kyagulanyi nkulayirira mu linnya lya Yesu ojja kufa ne mukazi wo n'abaana bo. Omuntu yenna alowooza nti agenda tukiyita okuscratchinga omugongo gwa Kyagulanyi amulyemu olukwe oba atukibweko obuvune oba attibwe tebakulimba. Ne bw'oba wasomera wa ne bw'oba osamirira wa mu linnya lya Yesu ojja kufa ne mukazi wo n'abaana bo. Omuntu yenna nga baakutuma okuliraana Kyagulanyi bw'oti wakati nga tonnaba bwe muteekeko ojja kufa ne mukazi wo n'abaana bo. Tetugenda kubakkiriza kufufuggaza mulembe gwaffe. Never. Never. Tekijja kusoboka. Kyekiri kye nkugambye nti waliwo abali awo besikkiririzaamu nze n'enkikomya awo. Ekyokusatu ajja kubikkulwa ajja kuswazibwa. Bajja kubikkulwa bajja kuswazibwa. Kye balina okutegeera kiri ekintu eki katonda yalonda omusajja oyo. Ate ne kino kankikugambe olunaku nze sirumusaba wabula nninze katonda ajja ddutegeka. Katonda eyatonda eggulu n'ensi ajja ddutegeka sirumusaba. Bayibuli ekugamba nti katonda n'agamba Samwiri onookomya ddi okukaabira Sawulo. Nze neerabidde kabaka ayina omutima nga ogwange n'amugamba jjuza ejjembe lyo. Ompulidde? N'amala katonda n'atuma Samwiri mu nnyumba ya Yese. Tutegeraganye ne wabaawo ebikolebwa. Leka nkubuulire olunaku lwendi omusajja oyo lwendimu ojja kkakasa nti katonda ayina amaanyi. Ekyo Geoffrey nkikugambye. Ojja ekyokubiri akabonero k'oliwulira nene ensi ejja kuyitamu musisi. You people muve mu bino effujjo bano lye bakola mu ggwanga. Muve ku ffujjo lino bano abantu lye bakola. Katonda ayina amaanyi. Bano biwero bakangamu bukanzi. Eggwanga lino bwe mulitegeera nti katonda yabavunaanyizibwako nti eno generation ya katonda eyo gavumenti oba abo ababatta oba abo ababasiba tebasobola wadde okuweza olunaku n'olumu tekisoboka. Bayibuli ekugamba nti abakuuma ekibuga bakuumira bwerere. Katonda bw'aba takoze eki takuumye. Now obuzibu
yeffe obutategeera obutassaayo mutima obutassaayo mwoyo nti Katonda atugambye ffenna mabega wa Kyagulanyi Katonda ye mukulembeze gwatuwadde kati ebbanga lye mumala nga muli mu bintuntu ebirala mukubaganya ebirowoozo mu bintuntu ebirala lyebbanga lye mumala nga musibibwa naate kati nze okuva Katonda lyakyo sisobola kukkiriza mulembe gwange kusibibwa tetugenda kubeera ekyo njagala nkimekinga ekkiriya waliwo amaloboozi gempulira abalowooza nti bagenda kuddira mbu bo be bakabaka mbuffe nga tuli ba puppets tetulina kye tulya sectors zonna bazitte ez'amalwaliro bazitte simanyi okusoma mbabuulira ebyo byonna bye mufumba byonna bigenda baddira baana bammwe be bajjo bibeera nammwe kubanga kyosiga kyokungula obeera otya a human being ng'omanyi Katonda ng'otya Katonda n'oteeseza banno babeere bwe bati ubeera otya that's why the other time nakugamba nti bano abasajja bali wicked bali evil obeera otya ate ne bajja ne beekweka mu makanisa abamu beeyita ne bapasita abamu beeyita ne bapasita naye ng'oteeseza banno babulwe ekyokulya babule ekyokunywa babeere mbu bapuppets nga tubaweereza tekigenda kubaawo mu linnya lya Yesu tekijja kunywezebwa ekyo yes waliwo bwe twakola emboozi yasembayo wano eno ona statement gye wakola n'ogamba nti omusajja ali Mmengo eyo kabaka yamulonda atula Mmengo ayambala essuuti ayogera ebigambo n'ogamba nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu alekerawo kumusisinkana era n'ogamba nti ne bw'aliba tasobodde kumwewala ng'amusisinkanye tamukwatanga mu ngalo kakati wabadde wano eno era wiiki eno twakamukola interview eyo wiiki ndozalwadde olunaku lwa jjo kosajjo nokulukosajjo omukulu najja gwayogerako Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ng'ataddeyo ebigambo ku mukutu gwe nga avumya nase kuvumirira yenna ebikola bya poliisi n'ebyokwerinda byonna ebyokuba n'okutulugunya abantu kuba kubatiya gaasi n'okwagalako okulemesa processions okugobera bannabyabufuzi nga banna gye balaga oba okuba kampeyini zaabwe okubeera nabo n'ategeeza nti processions zino oba kampeyini nti ebeera vibe kubeera kusanyuka kulaga buwagizi tekuba nga kereziya oba muzikiti oba kanisa nti omuntu agendayo n'asaba mu kasirise n'addayo n'avaayo n'adda ewaka nti processions abantu bali kuwagira abantu baabwe mu ngeri nga gye baagadde n'abivumirira nnyo n'enkola ya poliisi yonna n'agivumirira nnyo n'ebirala bigwa mu kkowe eryo era Robert Kyagulanyi Ssentamu byabirengedde namwebaza nnyo namugamba Ssebo Katikkiro bali nnyo okuteekawo eddoboozi wayokanye ku bakulembeze abalala abagwa mu kiti kyo namwebaza kiraga kabonero kyako nziramu okuteeka statements zange ze wakola nga tuli wano ku Emboozi mu UG interview eri nziramu kikkaatiriza omuntu Katonda gwe yalonda aba yamulonda ekyo kimu omuntu gwe nayogerako ku luli nkiddamu is a wicked man very evil wuliriza Katonda bw'aba alonda omukulembeze atunula ku mutima si ku bigambo oyo musajja mubi awo nsabawo n'essaala nno nkugambye oyo musajja mubi is wicked muvundu mubi oyo musajja mubi naye ebigambo bino byayogedde nga yabyogedde ku lwa muntu wa bulijjo oyo musajja mubi ate nze Katonda bw'aŋŋamba ekigambo Katonda n'akiŋŋamba wuliriza mbagambye mufeeyo nnyo okudda eri Katonda mufeeyo nnyo okudda eri Katonda mufeeyo nnyo okudda eri Katonda Katonda asobola okukubikkulira omuntu n'amukuteera awo
oyo omusajja mubi temukimanyi nakimanya mmwe is a very wicked man. Oyo musajja mubi temukidda namukyogerako. Nkugambye nakugamba nti Kyagulanyi because he is a leader. Waddembo kihandolinga nga bwakola ki nga bwayagadde namuwa ekigambo Katonda kyaŋŋambye period. Namuwa ekigambo Katonda kyaŋŋambye period. Waddemo muhandolinga nga bwayagala. Tutegeraganya omusajja oyo gwe nayogerako naye oyo omusajja mubi, evil man, wicked. Oyo musajja mubi nnyo nti Katonda yakozesa omuntu n'amusitula bw'ati n'amugja we baali tebamumanyi nakozesa kabaka wa Buganda n'abaako wamutuuza. Tunuulira ebintu ebihappenings kabaka wa Buganda. Tunuulira ebintu ebyappenings kabaka wa Buganda. Oyo musajja mubi, evil man, mubi nnyo. Gwe toyogera na ku musajja oyo, is a very wicked man. Tafaayo eri bantu. Katonda akulonda n'akuteeka mu office to serve abantu be. Naye abantu bali mu ggwanga bakaaba, abantu bali mu ggwanga omusaayi guyiika. Munze gundi otaddeko galubindi osiba amataayi ovaayo n'oyogera bino neweefuula omuntu omwogezi omulungi naye nga munda mu ggwe oli muvundu onoonya bibyo. Amataka g'abantu gababbibwako, abantu battibwa, abantu basibibwa. Katonda yakozesa omuweereza. Kabaka wa Buganda aliko omwoyo wa Katonda, musomi wa Bayibuli. Yabagamba nti mu kaseera ke tuddamu ketugendamu twolekedde akaseera ak'akazigizigi. Kabaka y'omu Katonda yamukozesa n'ayamba Mwami Museveni okusomoka Masaka nga bajja mu lutalo. Okitegedde? Tunuulira bye bamukoze. And they think bagenda nakyo, bagenda kuyitamu nakyo. They are joking. Katonda agenda kubazikiriza bonna n'abaana baabwe. Buli musaayi gwonna oguyiise, amaziga gonna abantu ge bakaabye bagenda kugwa baffe. Tekyali bino bya basabira sala no. Abantu sente zaafa atya. Sente zaafa atya. Omwana wa our generation afa atya. Abantu bafa mu ggwanga, oli n'asiba amataayi n'avaayo n'ayogera neyekweka mu galubindi neyesesasesa. That nonsense has to stop. Bino tuli ku bulamu bw'abantu, tuli ku ggwanga, lino eggwanga buno bwa kabaka bwa Katonda. That nonsense has to stop. Whether gw'oŋŋambye yavudde n'awandiika biki ebyo handling eyo yabadde ya Mwami Kyagulanyi nga ye. Nze nga nnabbi wa Katonda nja kukugamba kituufu. Ate eri teryavunaanyizibwa wadde okujja mu maaso gange. Period. Oyo musajja mubi nnyo era nkolimira obulamu bwe ne mukazi we n'abaana be. Abo abasajja babi nnyo. Kyagulanyi Ssentamu yamanyi bwakihandolinga. Nze muwadde message Katonda gy'akoze eki gye yakuwa. Toddamu kusisinkana musajja oyo neither omukwata mu ngalo. Gw'owulira ekyomukwata mu ngalo tokiwulira nga nkugamba ekyomukwata mu ngalo kitegeeza mu ngalo alina byayeetisseemu. Ne si byogedde. Osobola okufuna amakulu lwaki tomukwata mu ngalo. Eyo revelation mu Luzungu. Nze nkugambye bwamukwata mu ngalo. That's why intandise nakugamba toddamu kusisinkana musajja oyo. Ekyokubiri bw'oba osazeewo musisinkana tomukwata mu ngalo. Kubanga Kyagulanyi tumwetaaga. Era kyenva nsaba Katonda nti abo bonna abamutuntuza, abamwetoolodde, abamulinaanye ng'oba baasindikibwa okumukolako obulabe ye ne mukyala we n'abaana baabwe, Katonda eyatonda eggulu n'ensi
omanyi katonda bw'aba atonda generation atondera mu generation naye ate ateekawo malayika etukuuma as a generation ate naffe ng'abantu katonda atuteekako zi malayika ezirina otusaavinga n'otukuuma. That's why nakugamba nti nzuukusa malayika ya katonda erini charge oba etuvunaanyizibwa teriiwo. Abantu babaveeko babaleke kyekyo. Kale waliwo mbadde njagatuliza akatambi kano ka General Kayindo Tafiire tuze ku ddoboozi lye lino nabo tubeko kye tutegeera. Abantu ba Buganda abaabonaabona enalimu ebeewo, abaafa enalimu ebeewo, abaafiirwa ebintu enalimu ebeewo, abaatukwekanga enalimu ebeewo baali baawa. Kale mwe munsanyusa kandi ate Kayindo atandise okukola ki n'amwatulira kambatulire kubanga nze kambatulire kubanga munsobera kozi bagamba nti ekyekango tekirina muzira embwa edduka omukalo. Abantu ba Buganda mwadduka omukalo. Ate omukalo ogwo gwali mukalo gwammwe. Sigamba tebakukajuga n'ogwali gwammwe. Ne muyiga ensolo ne mukola emikalo. Kale sijja kubaawo. Ndukayanja mulindwa boogere banange ekintu kyaffe nga mwakiduka. Kakati bingi byazaayogera naddala nga laga obutale bumativu eri gavumenti gyakoleramu era gyaludde ng'akoleramu era gyeyalwanirira nga ye Kayindo Tafiire. Kakati yayogedde ebigambo ebyo naye nze ku lwange kye nalowoozezamu oba kye najjeemu nti oba oli awo Buganda yali badde nsaale nnyo n'okuba nti oba oli awo n'omukulembeze yali badde nawaawano mu myaka gino 40 gye tutambudde nti omukulembeze oba oli awo wali baddeko omukulembeze akulembera wano nga Muganda. Simanyi gwe obigyemu jesi yabyogeredde mu ngero baziyite engero enjogezi kugamba anenge gyabyogeddemu naye ng'alina message gyasindika era gyategeeza. Simanyi gwe otegeddemu ki mu bigambo bya Kayindo Tafiire ne byazaayogera? Mu bigambo bya Kayindo Tafiire general oyo nze kino kyenzigyemu actually bwe bukakafu bwenfunyemu. Ebintu bino bigenderere bwe mba mbyogera. Katonda lumu yaŋŋamba nti ŋŋenda kubasitulira abalabe nabo. Naye ng'abalabe abo bengenda okusitula bali mu bo bennyini. Tutegeraganye. Now Katonda bwe yali abaleeta, Katonda bw'aba atuleeta ku nsi akuleeta ng'olina omulimu gw'okukola. Now gwe mutabani wo tomuyamba buyambi omukuza. Tubyogera bwogezi mu buntu ne weeyombyayombyao ate gwe Geoffrey kuyamba na buyambi okukuza ebyo byogera buki? Bwogezi. Ssebo mu maaso ga Katonda oli ku buvunaanyizibwa bwo era bw'oba tobukoze omukisa mmye. Sengamba siweeredde nakulabirira mwana wange kumukuza. Ye Katonda bwe yali ayagala otonda mutabani wo oba muwala wo ku nsi yayagala akozese ggwe amuleete. Kitegeeza ne bw'atandikozesezza ggwe era omwana yandikoze eki? Yalikuze. Yandizze ku nsi. Yalize ku nsi. That's why nti bw'oba toliiwo Katonda agamba nti nze taata w'abamulekwa. Tutegeraganye. So tagamba nti nno olw'okuba nze ndi mukulu wo then mbunze nfuuse taata w'oli omwana. Ye Katonda ganze taata waki? W'abamulekwa. W'abamulekwa. Gwe lwaki olowooza akitwala? Kifunemu okubikkulirwa nti ne bwe yandibadde takozesezza ggwe ye mu bwakatonda bwe akyasobola okuleeta omwana oyo mu nsi. Era n'akula. Ate era n'akula. Kati nze taata nzaala yafa nnina emyaka 8. Tutegeraganye. Jjo nawezezza na 4.
gwomanyi nti in percentage emyaka gye mbaddewo Katonda yambeereddewo si taata wange eyanzaala tutegeraganye. Yes. Now yaŋŋamba nti basazeewo okubeera abalabe eri generation yammwe ate nga mbabuulira mazima mwami Museveni mwami Museveni mulabe eri generation yaffe era olaba n'abantu bonna bategese ne bazadde bonna bw'ogenda obbatunuulira bonna balabe gye tuli era owulira ebirowoozo byabwe enteesa zaabwe era obalaba. Now Katonda n'aŋŋamba ŋŋenda basetulira n'abaabalabe kati omu ku balabe tutegeraganye Katonda atandise obbasitula babalwanyise bo bennyini era bagenda kwerwanyisa. Jeno Kayindo Otafiire mulabe eri mwami Museveni kubanga system agimanyi nibye bakola abimanyi n'amaanyi gabwe gali amanyiwo era bw'owulira ebigambo bye byayogera alinganga abagamba bano babatiisatiisa butiisatiisa tebalina kye bali. Yes kyekigambo kyayogera ge makulu agali mu ekyo. Ekyokusatu abalaga obusobozi bwammwe ng'abantu b'omu Buganda n'amaanyi gammwe kyabagamba kyekyokka kyenyinza okujja omwo mbabuulira bagenda kubulwa ne banywera amazzi. Newuunya kavidi yako mbadde nkalya newuunya omuntu atuula n'agamba nti bo babeere bakabaka simanyi abaana baabwe ba princess. Imagine abantu ng'abo abali evil. Oteeseza otya omuntu Katonda gwakuwadde omukulembere n'omuteeseza bw'otyo? Oteeseza otya omuntu Katonda gwakuleetedde nti no mu basavingi n'otuteeseza bw'otyo? Tekigenda kusoboka wabula ensigo ze basize bigenda baddira n'abaana baabwe era emirandira gyabwe mu East Africa wonna bwe babadde bagisimba Katonda agikuulayo agenda bafuula ebisusunku nga n'embuyaga bwefuuwa bafuumuka bufuumuusi nga nfuufu. Abasajja abo babi era n'eddoboozi ly'omusajja oyo bw'aba yoyo gwendowooza ajja kuloza ku busungu bwa Katonda. Oyogera otya ekigambo bwe kityo? Mubeera mutya n'okuteesa bwe kutyo nti mufuule abantu b'omu Uganda nga bwe mwagala? Wagambye Robert Kyagulanyi Ssentamu kyekkaatiza era okyogera lunye nti ye president addako naye tulaba mu nnaku z'omwezi na kubeera 15 tugenda kubeera mu kulonda era nga mukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda bamuyita omulamuzi Simon Byabakama. Kakati wetwogerera essaawa zino yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti no omuntu bw'omala okulonda bw'omala osula akaluuko mu bokisi vaawo odde ewaka kubanga bw'onaasigalawo bajja kukuyoola. Omulamuzi Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda nga yayogera ebigambo ebyo naye nga tajjukira amateeka g'akakiiko k'ebyokulonda gagamba nti bw'omala okulonda oli waddembe okusigalawo naye ng'oyimiridde meters 2 okuva we basuulira akalulu. Kitegeeza nti sigala mu boundaries awo wennyini we basuulira akalulu. Naye yagamba nti kakati President Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga byazaayogera nti bw'olaba ebize bimutuusibwako Robert Kyagulanyi Ssentamu ebize bimutuusibwako omulamuzi Simon Byabakama tavanga olunaku na lumu kugamba nti kino abebekwenda kyemukola si kituufu kyemwakoze kikyamu takyogerangako. Naye waliwo olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali mu mambuka eyo n'agula kasooli Mwami Byabakama n'avayo mu kamera n'akivumirira tumukulembeze tunagula kasooli ku luguudo naye nga tebirala ebikolebwa obaolyawo betulaba nti yalivuddeyo n'atikawo eddoboozi lye ery'amaanyi ate byo tafuddeyo kola ki tafuddeyo kubaako nakyabyogerako. Kaakati abantu balabanga obaolyawo eyeekubidde oludda mu kalulu kano ke tulimu kati nga bagamba nti Kyagulanyi kati nga bw'oyogera kuba kijja kukiga nti ateeka okubeera era president addako anaabeera atya ng'omuntu agenda okulangirira akalulu abantu bamukubamu ebituli balabanga eyeekubidde oludda. Kyenyinza kyogera ku bw'abanga mwami Byabakama kyayogera ge mateeka muwagidde ekyabantu okumala okulonda baveewo bagende abanalemerewo bajja kubayoola. Bw'abanga kyayogera ge mateeka omanyi
abantu ebbanga lyonna baali beesabika nti abasomye katukuyita okusoma kuba kye kigambo ekyangu ky'okutegeera nti abasomye kibafuula nti bategeera Katonda abambuludde n'ababikkula omanyi gwe temugulabanga mukisa tutegeeraganye abantu bonna balooya abantu bonna kati tutebereza oyo ngambye mulamuzi tutegeeraganye now kyokola kkiriza mugende mu kisaawe kye kyennyini mumuswalizeemu gamba agambye kyayogedde nti bwe mumala okulonda mukole eki muveewo naawe kyenvudde nange nkugamba bwe liba lyetteeka ng'omuweereza wa Katonda muwagidde bwe liba si lyetteeka nga kyayogera si ge mazima Katonda ayongere okumuswaza kubanga ebintu ebimu byayogera kabonero akalaga nti ali ku lusaniya alya kabonero akalaga nti taweereza abantu ba Katonda yeeweereza nga ye n'oyo eyamuteeka mu kifo ekyo kabonero akalaga nti bino bye beereeta mu makanisa nti basabirwe nti baweereza ba Katonda beetaaga amagezi basaba Katonda abakulembere si kyekyo kabonero bubonero akakolebwa okubaako bye beenoonyeza sympathy mu makanisa oba eri abakulembeze b'enzikiriza oba eri abakulembeze b'amadiini naye ng'ekituufu kiri nti tebatya Katonda teriyo muntu atya Katonda atakolera bantu omuntu yenna atya Katonda olina kuweereza bantu olina kukolera bantu yes. Kale ebigambo byebyo Musumba Geoffrey Mugerwa gwe mbadde naye era byebyo bye twogedde kusinziira ku mbeera nga bwetambula mu ggwanga n'akaseera kano ketugendamu tera nnyo mbadde ndaba nnyo abantu nga bavayo bagamba nti bannaddiini temutaddewo ddoboozi bannaddiini musirise ku bigenda mu maaso bannaddiini abakulembeze baffe so mwami Musumba Mugerwa ye avudde okuteekawo eddoboozi n'okusinziira ku bubaka obwo bw'alina era nga bw'obuwulira nga bw'azzaayogera njagala kusabira nga ndowooza tumaliriza njagala okwongera okusaba bannayuganda mwenna actually nandyagadde okusindika message eno in northern Uganda Mambuka the people of northern Uganda to rally behind Robert Kyagulanyi Ssentamu at all cost. The generation of 80s, if at all you are 20, 18 years, 30 years, 40, to rally behind Robert Kyagulanyi Ssentamu. He is the next president of this country or of this nation of Uganda after Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Now, abantu bonna ab'omu Buganda, abantu bonna ab'ebuvanjuba ne mu bugwanjuba, abantu b'omu Maserengeta, Banyankole, Banyarwanda, Bakiga, Batooro, mwenna nsabye Katonda abagugumule, nsabye Katonda abamotivating, nsabye Katonda abakulembere, mwenna musimbe emabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president alina okuddako after Mwami Museveni. Maliriza bwe nti nsabye Katonda eyatonda eggulu n'ensi akuume Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nsabye Katonda eyatonda eggulu n'ensi awanguze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nsabye Katonda eyatonda eggulu n'ensi asobozese Robert Kyagulanyi amusitule, amutwale, amuteeke mu ntebe y'obwa president obw'eggwanga lino. Nsabye Katonda eyatonda eggulu n'ensi nti bonna ababadde bateekateeka obulabe eri Robert Kyagulanyi Ssentamu aba confusing balwanagane bokka na bokka paka nga bafudde mu linnya lya Yesu. Amina. Toyanza nnyo toyanzeege agange nze Geoffrey Mayanja. Sinza kongerezaako awo tuwagereza kaseera akalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa
egy'emirimu nkola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amagini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.